Akaseera akazibu kano kabaddewo mu kuziika omukyala Juliet Nasaka Bulondo gwe twakulaga ku Mande wiiki eno ng'akubiddwa amasasi emisana ttuku ku kyalo ky'Abakuza mu munisipali y'e Masaka nga mu maka ge gamu mwe mwattirwa ne bba Francis Dungulube gw'omwaka oguwedde. Kati wetutuukidde ffenna kye tusanzeewo kyekyo omukyala okutuuka tuyingidde mu nju nga ye baamusi. Nasaka aziikiddwa ku bijja by'abakadde be Francis Bulondo ne nnyina Masitula Nabweteme ku kyalo Kanoni Kawoko e Butenga mu Bukomansimbi. Okusabira omwoyo gw'omugenzi kulembeddwa mu Father Joseph Lukwago ng'ayambibwako Father Emmanuel Sita ne Father Joseph Sentomero era nga kwetabiddwako abantu bangi. Mulekwa omukulu Bakita Namatovu alombojjedde abakungubaza ebigambo bya nnyabwe nti abadde yeesunga nnyo amazima okuzuuka ku baamutira bba kyokka naye abatemu ne bamutanga tannagazuulamu. Naye era still amazima galizuuka nga bwe yali akyogera tekyafudde naye ekigambo kyasigaddewo. God be with you till we meet again. Ono yeegattiddwako omuzzukulu Joanita Nalle alangidde bannamasaka okuba n'emitima egitaagaliza nga bayitiriza okululunkanira bye batakoleredde omubadde n'abatiisatiisa jjajjaawe Nasaka okutuusa lwe bamuseemu. Bannange abantu tejjemu emitima emibi. Tojjemu emitima ebibi egitaagaliza ate n'okubiriza abantu okwekoleranga obutatunuuliranga bintu by'abantu bye babakoze eki balese emabega. Babakulembeze mu divisioni ya Kimanya ky'Abakoza abakuliddwa ssentebe wa LC3 Haji Ali Matovo boogedde ku ttemu lino ne bavumirira abazikiriza abazadde. Tunuulira abaana ekifaananyi kye balina kye bagenda okukula nakyo. Omulimu omukulu gwe tulina okusigaza gwe gw'okulaba tujja okusaakaanya mu mbeera eno eriwo. Sinnabuli abaagala ayina yakusakidde eggulire lino Club Kede TV.